Uze meza zabadde waawo ng'essaati ajagala ayagala abeera omuyimbi naye yabadde agireeta yabadde amukozeemu bubi kubanga nsuubira era nkakasa nti audience eyo ate etya audience gye yabadde nayo yabaddemu abantu ab'enjawulo nga n'abeemukke bakola ki anti kakati toyina kulaga saidi nti bonna babo baziddemu musobola okuleeta amasaati n'agakola ki kati nendaba nga essaati agimanyiiko ne teyandyagadde gy'acceptinga publicly si kye akaseera ke twaddemu tekabaddeko ekyo abalansinza atya omukulu kuba kati saa tugambe nga papa bwagambye ti second chance weeri tubalansinze tutya kubanga nga bwe wagalinyiramu eri nene osobola okugalinyiramu nno papa yasabye second chance naye bwe yagisabidde tagikkirizangako nti agyetaaga ababuuza yakola ki yes ababuuza yakola ki bamusedda social media eno mugiraba osobola okwogera ekintu nekikufuukira obuki obuzibu nene Mayinja yenyini yadde surprise ku namba ze yakoze eki yalina okubanga yazeewunyeza Ntambi dakiika ndozeemwemu bude bugenzi okubalansinga I think era nga nange ngenda kwewola ebigambo bya Florence omwami yalese t-shirt ya MK yatukoze bubi nnyo kuba nti show yabadde etambudde bulungi nga temulimu any political element wadde whatsoever because abantu ababadde bali mixed n'endowooza zaabwe z'ebyobufuzi so woleeta t-shirt n'ogikwasa omusajja oyo oba olina box mweyagala okumusqueezinga ate mwali mukubeera nga alwana okubeera nga avaamu ekyokubiri ebigambo bya Mr. Kisemakula ekya second chance body language ya Mayinja yalaze nti teacceptinga nti nno yabadde mwaze just kumwa second chance goge mazima the body language then engeri yalina okubeera nga balansinga nze ng'omuntu ndowooza omuntu yenna ayina any right whatsoever okubanga believing kya believing them whether politically whether religiously whether social n'ekiringa ngekyo so tulina okukifuula a norm for people to be comfortable in whatever they believe in era abantu abakikozeeko bali mu kutambula bulungi bebekulwa mulabye kuva ku the word go the guy is yellow people know he's yellow era bamuacceptinga naye obuzibu wabeerewo bano bannaffe nga today you are yellow tomorrow you're green the other day you are the other color kati bebasinga okufuna obuzibu ati ekyakwe Mayinja si kuba wa red kuva mu red kukyuka so yakyuka emeka singa mu mbeera eno asalawo n'agamba nenze ndi hemuke ne tumumanyirawo ti ndi hemuke tujjamu acceptingirayo naye obuzibu kubeera hemuke ate nkyanobeera kyebavudde bamugaana okulya ebyokulya wamma Kasirye anja kukiriziganya ne Frank bwe tuba nga twasalawo okubeera mu byobufuzi ebyawamu ne mubikkiriza mwe ababikkiririzaamu then mukkirize buli omu akkirize sayidi gyakola ki gyayagala naye era n'ekirala show eba ya music ng'egasse bonna mukendeeze ku excitement tukimanyi mulina bye muwagira tetubibagaana naye excitement ebe nti ni mukko omusajja wabanga alibo okweddaabulula akakkana yes asobola okubawagira naye show osobola ogireka n'etambula nga bwekola ki nga bwetambula kati ebiseera ebisinga nti excitement egenda n'etukola ki n'etutyankalanya ekirala naye kyenji okwefasayizinga Ronald Mayinja bw'abanga akyayagala okubeera mu byobufuzi asalewo sayidi ye mwagambe ndi wano oba onjagala abatamwagala baveeko abamwagala basigale naye naye nga bamanyi waakola ki waali olwaleero politics we Uganda ali risike ku sayidi zombi nali kigamba abaana oli ku social media bonna owagira gavumenti abeeno bajja kukuwemula bonna owagira abeeno abeeri bajja kukuba embooko kati olina kubako woogumira n'ogangumidde wano kasita oba ng'oyagala oparticipating nga kiba tekirina buzibu kirinaamu buzibu naye gwe beera wamu ogambe nti ndi wano ogumire abanaavaako osigaze abanaasigala kasitoba ng'oyimiridde wamu nga totagala tweyanze egene nga Uncle Maston